Okay. Mugama mutya abali Kachumba TV Simyobo Disciple. Ndero ebbanga libadde ddene okuva oluyombo oba olutalo wakati wa Alimpa Ronald n'omuyimbi Hassan Nduga lwabeerawo ngezezzaako okunoonya ku bantu abo babiri naye bakyali mu cover naye ekyo mukisa omulungi sobodde ofuna manager wa omuyimbi Alimpa Ronald era yaliwo amanyi n'entalo zino zonna ono nno yekaawonawo gwendi naye ye yali mu kabenje Alimpa mu yasimatukira okufa yali noono era emmotoka yali emu naye yawona buwonyi okufa so abadde atambula n'Alimpa Ronald Nobert najja mu kaawo abapromota abazeeko kaawo naye ng'ono yamubeera ku kido olwaleero ngambye kamunoonyeko atubuulire ensonga zino obutuufu bwazo bwe butya Alimpa Ronald ali mu mbeera ki nakyo ekituufu ekyaliwo laga faya kwaniriza ogamba otya nange ndi musanyufu okulaba ndi bulungi Mukama abadde akyandabiridde obulamu we buli era ndi mulamu nnyo laga faya gwe muyimbi era gwa ono gwendi naye yasikali wa faamu anti eyo gye wava wa bosi wange Abudumulasi naye bw'onakula n'aŋŋamba awe takuli. Alimpa Ronald omusinkana otya? Alimpa twasisinkana Kampala yansanga nina emirimu gyange gye ntambuza n'agiraba nga mituufu waka gwe nkola yenna ng'ate yeetaaga okuba nti akwatagana nange mu mirimu gino kakati ne tusisinkana awo ne tunyumyamu n'aŋŋamba mbadde nzijja nkufollowinga mpolampola n'emirimu gy'okolera Abudumulasi okumukwasaganya promotinga music we kumuterayo ennyimba munoonyeza emirimu kale ne twesanga bwe tutyo wakati wange naye tunyumyamu akaseera naye nange ne muwaamu ekirowoozo nemugamba watya nga tukwataganye olwo nga amaze okukuwa olusukula seminti nga amaze okukuwa olusukula seminti kati naye ng'alina management ye gye yasooka nayo yali mu manager yasookera ddala manager mulwana okaleero kakati ate nga manager mulwana yali busy by then ebiseera ebyo abeera nnyo mu mirimu gy'ennyama biki kati ng'ate bino ebyaffe bino eby'endongo olina kugisulamu n'ogisiiba n'omanya ekituufu ekiri ku siini kati n'aŋŋamba ajja kwogeramu ne manager we kati nampaamu obudde bwetwamala okunyumyamu ne boogeramu ne manager lindi awo nampita n'aŋŋamba tukwatagana tukole ki tukole tukwatagana ne tukola nenyingira mu management ng'emirimu njifuna njikwata bwe njikwata njanjula eriye ne manager we tuba nga tutambuza mpolampola ekintu paka gyekiri eno paka wetwafuna era obuzibu ffenna obuzibu awo bwabwe buvaako olutalo lwa Hassan Nduga n'Alimpa ekituufu kyeki Hassan Nduga yabayamba n'atasiimibwa ekituufu nze nonno bulijjo nali nagisirikira dda kubanga nange ebintu bya cameras sitera nnyo bibeeramu ensonga lwaki nti abantu bangi bankubira amasimu nensirika ebimu nembireka nembyeresa naye nga nze ng'eyali ku siini eyaliwo Nduga naye alina ebintu bye yasirikira ng'omuntu ng'eyali ku siini byataayogera ebinyiiza abantu abamu biki Nduga yaliwo ku siini era yatuyamba sigenda kukiwakana Nduga yaliwo ku siini era yatuyamba na buli kimu kye mwalaba naye ate omuntu eyatuyambira goyinza oga nti eyasookera ddala otulaba ku siini ate teyali Nduga baali bamuyita muzeeyi Amiri Ssengendo Amiri Ssengendo bino byenkugamba mbirinako bwino ate mungi tugende obadde okyalwambulula ku nsonga ya Amiri Ssengendo Amiri Ssengendo ye yajja ku siini ye yabataasa
njagala bana Uganda bino tebiri mu buchayi nze Nduga mukwano gwange naye akimanyi ate Nduga nali nkozeeko naye emirimu ebbanga mukwano gwange nno tebiri mu buchayi tebiri mu ki nebo tubuuza eyali manager we Niga nina abantu bangi kale abakimanyi ekyo so njogera mazima kuba mazima bambi bwe sitagagamba abantu entalo zijja genda mu maaso sitaga Nduga alwanagane n'Alimpa kituufu ekyo babona bayimbi okitegeera bonna mikwano gyange naye olw'okuba nti waliwo ebintu ebimu ebiruma abantu abamu nze baba babiŋŋamba naye olw'okuba nti ndwawo okugamba nti kino nkiyingiremu mbeere siriasi naye nayagala ddadda nkwate Nduga n'Alimpa tutuleko wamu tuleko bye tunyume naye olw'okuba nti kati kuva twava mu buzibu obwo tuyingiramu embeera ebigambo by'abantu maye b'abantu bo bakumakaliro nga tonnaba bakwasaganya sooka otuddizeyo ku siini ani asooka ku siini okubataasa omuntu kati kyali bwe kiti bwe twali tugenda ku show nga batukubira amasimu promota yali atukubira nyenyenyenyenye essimu ow'okukifo esemuto ng'era ayogera naani ng'ayogera naffe tumugamba tuvuga kuba twali tuvuga nnyo era ekyatufunyisa akabenje overspeed kati ne waliwo akaloba keta kirolo awo we twafunira akabenje tetwasobola tuuka naye nga Amiri yali ku siini ne promota oli yategese eri omutegesi era Amiri yali awuliziganya nga nanga nkubirako okuba nze nalina obukowukowu nga mpulira n'otulo naye nga ye Amiri Ssengendo muzeeyi wa kazi asaba transport abantu bamutegeye owulira era mbadde nsaba Amiri omunoonyezeeko bonooba omumaze kaakati Amiri nga yogera ne promota nagamba naye nagamba alaga faja agenda kujja ne Alimpa oyo alaga faja talimba kwanza promota yasooka n'alaba nga tekijjudde bulungi n'alaba omuyimbi ne mutwale w'omuyimbi direkiti n'amwerabira ne bamuwa sente ze n'amukolera n'akalango ne kiggwa kakati olunaku lwatuka olwakikujjuka twali tuva ku bizinga nga tugenda ku siini nga tukooyekooye kuba emmotoka yatutuukako leeti yatutwala netupapa tugenda ate jamu w'emukono kuba twava Ssenyi tuyita mu jamu w'emukono okugenda Semuto kati Amiri ne nga bamaze okuyimba Amiri yali amaze okuyimba nga Nduga bamaze okuyimba n'abayimbi abalala ba Mugema baani bangi abaaliyo ne Kireva gye yennyini kakati kankubulire kati kankuza awali ku siini okutematema emboozi bwetumala okufuna obuzibu wali omuntu yasooka otuyitako yali mu Kireva gye ne maneja we naye ndowooza baali bamanyi oba babbi kubaffe twali tugudde eribbali w'ekkubo bw'obeera ku kkubo n'olengera emmotoka ekyemmanga mu kikko nga balowooza babbi nga bw'omanyi obudde obukiro kuba we twali tugudde kaali kasiko kirowooza lisaawa nga mu 6 eyo mu 7 kakati bo nga sheewedde batema badda Kampala kakati nga bakuba ku simu zaffe tewali akola ki akwata nga tumaze okufuna obuzibu kati ndowooza owasho n'agimala n'agamba kirabika Alimpa banzibye nga bw'omanyi ebigambo ebibaawo Alimpa mubbi akubbye bakuba ku simu yange sikwata Alimpa etukwata ffe nga tumaze okufuna obuzibu kati nga Amiri agamba naye sikkiriza obwedda nzijja njogerako neeraga faya nga ngamba tujja nze Amiri Ssengendo ebbanga lyandabidde simukozesangako mu kintu kyonna n'afunamu buzibu naye ennaku zonna akamutwala e Sudan eyo yimba kyemugamba kibadde direkiti n'agamba awateeka okuba nga waliwo obuzibu kyava asaba Nduga okumutwalako e Kampala mu mmotoka n'amugamba muntwaleko naye sitegedde kibaddewo Nduga n'awakwamira eki lifuti okudda e Kampala kati ng'ajja era alinamu akakunkuna nga lwaki leero nnimbe nga tekibangawo
kati nga omanyi abantu abali mu motoka abayimbi nga bamugamba abo bayaye balimpa bayaye bo nga basigala bavuga kuddawa kakati nga bwomanyi omuntu aine oba kiyite nakyebikiro oba kiyite naki omuzungu akiyita instincts awo ekimugamba nasigala nga amaga ngagamba nedda watekwa kuba nga mpozi nga waliwo obuzibu munnange nga bava esimuto okutuuku ne babukabuka wakalo nga kamu okudda ekirolo nga omanyi muzeeyi Amiri abo batuuka mu kikokaawo ng'alengera emmotoka ekyemmanga ngagamba ina motoka jendabye ya silver kuba twali tuvuga motoka ya silver wish nangamba ine motoka jendabye wali mu kiko kaba mugamba ate kati muzeeyi Amiri neza transport atuyagala bazitwale zasabye eri transport atuyagala bazitwale abo babbi Amiri agamba nedda aba nze mpulira omutima gwange nga guŋŋamba batekwa okuba nga waliwo emmotoka eguddeyo yo bakabenje oba ki nga Nduga bagamba Amiri tukujje mu motoka ssebo Nduga yagamba Amiri tukujje mu motoka ogenda olabe emmotoka kati nga bakubamu awo olwalize ebinaya binyumiza ebyo Amiri abamukubamu olanga ate omusajja ono batumukangemu tube nga bamujjamu tulabe munnange nga basiba eki nga Amiri agamba kasooka enzire emabega netegereza kiki kyendabye nze ndi musajja mukulu okuba myaka nagiri alyadda nze bampita Amiri Ssengendo era bwe nagamba Amiri Ssengendo baba banakuba bakole ki Amiri aba akuba ebigere kimu bibiri tebyawera na bigere 10 yagenda okutuuka ku koolasi okukuba bw'ati amaaso yagakuba ku muganda wange Roja najjudde omusaayi yekka yasobola okulwana okuva mu mmotoka gye twalimu n'atuuka ku koolasi ng'ajjudde muganda wange Roja muto wange gwe nali naye ku mutto nga yenna ajjudde omusaayi n'agamba ono muganda walaga faya ye Roja n'akuba enduulu nonno mu kisenyi n'abali mu mmotoka era bali basigadde eri nga bakyali mu betingi ne bagamba ate Amiri kiki bamukutte bulago n'akabenje n'akkirira emmanga mu kisenyi emisinde n'olubuto nga omanyi muzeeyi Amiri obunene bwe n'atuuka ku mmotoka nga n'ensawo n'akasawo ke yakasuula eri Nduga ne balyoka bajja kakati bwe bajja nga omanyi obudde obw'ekiro abantu banandika okuŋŋaana omwomu bakuŋŋaana naye nga bagenda okuŋŋaana mu bantu abangi nga Hassan Nduga gye batuusizaako ki amaaso kuba asinga one nga yasawundinga erinnya kati bwasawundinga awo erinnya ne batandika omubuuza ebiri ku siini kitegeera n'atandika okutandikirawo ki mpola mpola naye ng'abantu besemuto kapeeka eŋŋambo zatambulawo awo ne bagamba nze Amiri n'ayamba abantu ne batamwogera nako abali bamuyise nako kati nze bulijjo ekintu ekyo kibadde kindya Nduga avaayo nnyo nti ye yayamba ng'ate si ye yayamba ali ne kitutuukamu ffenna Alimpa n'atuuka ogamba naye mutufungo gatiyandi kale ne batandyogedde bana yandyogeddeko kale ku muzeeyi Amiri tegeera naye nadda mu kamera n'ayogera kino n'ayogera kiri n'atuuka n'okkuba oluyimba tegeera ati kiruma kakati obuzibu bwa Hassan Nduga buvaawo okutuuka okwerumba n'Alimpa ku stage ekyo no sigamba nti ki naye nze okusinziira nga bwe nakirabye ndowooza ka respect akatonotono kubanga endongo bulemu ka respect akatonotono kubanga ebyaddala Nduga bw'atunuulira okusinza ku bigambo ebyaliwo biki byonna bw'atunuulira Alimpa amulabanga atamugattako ate n'Alimpa agamba yadde kale yadde gwe munene baye Nduga agamba nze munene ate n'Alimpa agamba yadde gwe munene naye nange mbamanyi nange nina erinnya
kati awo ndowooza kabifa kakatonotono ako kekaviirako buki obuzibu. Nduga bw'abeera yayamba ensi n'emanya nti nno ye yayamba afa ati n'ensi okusigala nga akyayagala nnyo okunafuya Alimpa. Anti amazima amatuufu omuntu ayamba ne bwatadda mu kamera okuyamba kuba kullo nze bwe nkuze nga nkimanyi kuba bangi nnyo abatuyambye ne kakati tukyetaaga era obuyambi banze kenyini nakajja ntereeremu neera nkyali ku treatment banga sabuliidinga omusayi gwange gwali mulize bankyusa n'eddwaliro ne bantwaleko mu ddwaliro eddala ery'ebbeeyi naye nga sivuddeeyo okugamba nti oba kino oba kiri okuyamba kuli ku mutima. Nze abayimbi bangi abazze ewaka ewange besasobola nakunnyonnyola no mu kamera otegeera naye nga akuyambye mulo bangi babeti mpologoma bafina masanyalaze babutumulasi bani bangi naye nga agamba akyaliwa ng'ekyo kikoledde nga ggwe gwomanyi. Lwaki Hassan Nduga yeesibyeko nnyo alemezzaako? Hassan Nduga yakola oluyimba ne lugwa terwakola anti kankubuulire tosobola kuddiira nnaku y'abantu eyaddala ate n'ogikubamu oluyimba abantu baafa byaddala. Lady Grace yafa, Kabuye yafa. Nze olaba nze naviirako n'okukola oluyimba ne nduyita kaawonawo nindaga abantu kinne gye ntuufu. Abantu baafa. Kati abantu abafuna ebizibu ebyaddala gwe n'ogamba kankubeho hiiti awo nkoleerongi mukye kitegeeza ebyaddala tudde mu reality abantu baafa gwe n'ogamba kati wano bwe nakuba bwenti n'enjira n'enkivuga bwenti ne bwenti nga ngali ngamba okuyingira sente bweziti abantu basigala bagamba naye omusajja ono yadde yayamba kituufu yayamba owulira naye ate yandibadde atitatuuka ku eyo pointi ate yasiimibwa ate okusiimibwa Katonda yakusiima bakati Alimpa amaze ebbanga ddene nga takola yakajja atandika okola ate akolera mu bulumi segeera kugulu agenda ayunga yeera akyakolera mu bulimi. Embeera yaliwo ku stage mukugitangazaamu abantu sooka obanyonyo yaliwa era kyatandika kitya? Kaakati Nduga yajja nga bw'omanyi ebintu bya show bibako programu ki director fena twali mabega ono yasooka ono naddako fena twali mabega wa baka stage kye yaliwa Matanga Masaka Matanga kati abayimbi bonna bali baka stage nga babeebuuzaako naye nga balaba Nduga teyeebuuza n'Alimpa. Kakati ne batandika kabiifu kave no mu bawagizi abawagizi bagamba ate Nduga bonga kukyaliwo naye nga balaba nga abayimbi nga balaba okumuka kuki kutono ne bakizikiza. Kakati ye nga Alimpa n'agamba musajja nno alabika yabifuulira ddala byaki ya lutalo yampalana kati yembeera eyo yaliwaawo. Ekyaddako waliwo ebigambo ebyawanyisaganya mu bawagizi booli ne mu bawagizi boono otegeera ebigambo byennyini ebyaddala kati nze kennyini nensooka nkola ki nensooka nzira ebbali nesaaga nnyo okubeera nnyo ku ssini nenzira ebbali neŋŋamba olwali obirabe bulabi kambirengere bulengezi nagenda okulaba nembeera etabuse bw'okomawo bibuuliriza ebyaddala ne baŋŋamba oluyombo olubadde eri neeno ne lwambuga ku stage okitegeera ku stage kyali kitya ku stage era twali kukakanya mbeera era twakakanya embeera ndaba ku stage nga Alimpa ali mu kagaali
onajja waggatse zisemberera abawagizi basitula Alimpa ne bamuteeka ku stage be bamusula mu kagari ne bamuteeka ku stage nga Nduga aliwa ng'ali ku stage nenga babalagedde ate nga omanye omuntu nga mulwadde aba talina ngeri gyayinza kwerwanako yagezako bagamba banaye temunsitula bo ne bamusitula ne bagamba bamwagala akole ki ku stage wali nga bagamba yayinamu ezzoleyo oyo Nduga yayinamu ezzoleyo yayagala abeere wali ati sibeebuuzeeko abeera at least babalabeko mu kamera emu nga bali ku siini bamuteeka ku stage Nduga bamuteeka ku stage Nduga atabuka Nduga yagamba kati Alimpa nakuyamba katatoze ku stage oze kunzoleya biki nenga tategedde lwaki basitudde omuntu bamuteeka ku stage baagala maybe connect bali baagala ekifaananyi nga oyinza okulaba nti Bebe Cool ne Bobi Wine ku stage kati ate wano olwedde bwe baali baka stage ng'oli ali mayiro n'oli ali mayiro nga kabifu bakalaba so tesigamba nti bali bakulyetinga lutalo oba Alimpa yali akulyetinga lutalo kukigambibwa nti nno Nduga yasindika Alimpa n'ava ne mu kagaali ebyo bigambo ebyaliwo ebyo bigambo era Nduga tayinza kati kyogamba Nduga asobola okusindika omuntu ng'ali mu kagaali ebyo bigambo by'abantu naye baabawagizi bwe bakuma akaliro sayidi ne sayidi kitegeera era bagamba bamuganya okwematirira eno kati kale mwematirire mu bantu Hassan Nduga mulaba mu kaseera ako yali atya yali atabuse yali amanyi onaze mukolako nsasage ati omuntu abeera n'endowooza ye kuva muli nze gw'obojja n'ompa olugambo werundwamu ngamba birabika biki kati golooza waliwo n'omu yazzeeko mu kamera zikati mba mmanyi sayidi zonna obudde buno Alimpa ali mu mbeera ki Alimpa kyenjala otangaza mu bantu Alimpa agenda ayunga naye Alimpa teyamenyeka mulundi gumu wano wakutuka emirundi ebiri wano mu kisambi ate ekisambi kirwawo okuyunga so kati agenda atereera mpola kyemmanyi guno omwaka abawagizi balina kyabateekeddeteekedde kumukulisa embeera yonna enzibu naye nga akyetaaga obuyambi obutonotono era muzira kisanga oli eyo togaana kubaako kyotusuulira kuba tumaze ebbanga tetukola akabenje katulekera amabanja amangi tulina ebivulu by'abantu ebitakolebwa saawa zino tukyetaaga obuyambi tulina families ezali zirya kufe ne betulabirira ate sekawere okitegeera kati tukyetaaga bambi obuyambi yaliko emabega nawulira nti nno yali yeegazitiddwako nobody events then what went wrong nobody withdrawinga n'akivaamu ekya nobody sisobola kukiyingira nnyo naye nze kyemmanyi nobody mukwano gwa muyimbi mukwano gwaffe nnyo era ebintu byonna byatukoledde oba byakyatukolera abikola ku looye ku mutima tabikola nti oba afunemu nti oba alina ekiruubirirwa kye ng'omuntu nobati abadde atuyamba buyambi era musajja alyokke musajja mulungi waliwo ekigambibwa nti nno afubye nnyo okulaba nti ayamba naye tewayi respect omuyimbi tamuwa respect ebyo bigambo by'abantu ye nobati bw'alivayo n'agamba omuyimbi tampa respect then ekyo kiba kituufu omuntu waliwo ne shows zagendako naye kanga bweka nti Alimpa yabadde eno ngate kyenkunyonnyola kikino nobati n'Alimpa bamukwano kuba tuli nga famire nga bw'obeera mukwano gwaffe ng'otuyamba otegedde si manager era wembeera mukwano gwo nsobola okukwasaganyako ebimu kubanga nobati oba Alimpa teyina omu yali avuddeyo mu kamera n'alangira nti ono ye manager wange manze manager we yakitugambako nti manager w'omuyimbi abanga yakibagambako then awo nze mba mukyamu naye nga nze kyemmanyi ekituufu kyekyo kati nobati mukyakolagana mwenna tukolagana
Ebyatuka ku Alimpa akaseera ako yabimanyako. Yabimanya era yankubira essimu. Nangamba nga bintu byendaba mu mawulire biriwe biti ne bwe biti. Kitegeera. Nemugamba manager ebintu nebyo biwanvu. Mugamba ebintu ebyo biwanvu. Kitegeera. Takuba ndowooza abantu balina entegeera engeri gye bategeeramu bbongappo. Abantu bagamba nno bataze kukozesa mwana ono wakati mu buzibu bwalimu afune ssente. Nobati abadde atya oba ali atya mu ngeri y'okwagala omugaati eri Alimpa? Ebyaddala kati oba nkuweku example yaani nze sobola gendera ku bigambo by'abantu. Njagala nnyo ekintu nga kya ddala. Nobati yatusanga nga nze raga faya n'oli ya Alimpa. Era nga oli yayinja Ssengendo nga nange wendi. N'atuyamba mu buzibu. Naye ng'era kyatwetegereza ng'agamba osinga tunafunawo connection entuufu wakati wange nammwe. Nange mpulira nga neetaaga okukola ki? Okubasayininga. Lwaki tutte ebbanga connection tannagifuna? Omuyi oli akyali mulwadde. Nimbi akyali mulwadde. Omusango ogwali genda mu maaso ogw'owabirwa Alimpa gwaggweerawa kubeera Nobati yagulimu okusinga? Omusango ogwo ebingiri gye bitambulamu ennyo sibimanyi nnyo era mwami Nobati okusinga ddala yabimanyi. Nenga kukyali mu kooti. Kyekuyede nti sibimanyi nnyo sinzaga nti bwekiti oba bwekiti naye nga kyemmanyi buli kimu kitambula bulungi. So bubaka ki bw'olina eri musajja waffe oba muganda waffe Hassan Nduga? Hassan Nduga nze obubaka bwensobola omuwa mugamba si buli kimu nti kigenda kugwera mu kamera oba si buli kimu nti kyetaaga mawulire. Mulimu abantu abakabi kati mu Uganda nga tebajja na mu kamera ng'amawulire ge gabanoonya si be baganoonya. Nze mabegako awo nalaba promota ng'anoonya Hassan Nduga ng'avudde Sudaani agamba teyagenda kuyimba biki. Nze promota nali mumanyi kuba nali muwaddeko abayimbi nga mwe muli n'Alimpa ne bamuyimbirako era musasuzi talina buzibu. Ne promota namusanga ng'akaaba ng'agamba omusajja yamusasula ssente n'akalango n'enkalabako. Nangamba kuba ya promota yali anoonya nze naye ebyo ebiseera ndowooza nali nfunye obuzibu nga n'essimu sizirina. Nangamba nakwatagana ne bamaneja ba Nduga biki ne banziba. Nemugamba nedda Uganda tiri muyimbi agenda ayimbira ate Kenya. Nemugamba bikwate easy. Nagamba naye neewola ssente z'abantu ndi mu mabanja nkoze ntya. Nemugamba yogera n'omuyimbi. Ndowooza okwogerezeganya kwabo oba tekwatambula bulungi. Promota nangamba naye nedda. Nze mpulira nga kino kinsusseeko ne Sudaani bansengula. Bala yange bagitwala bali banywa ebintu bayonoona ebintu. Bakisiddukira mu mawulire. Bweyangamba ekyo ne ntyamu. Nemugamba tekisobola genda bwe kityo naye nga womanyi nti Uganda bw'otuuka osanga n'abababi b'amagezi ne bamuvuga muvuga gye bamuvugamu nagenda okwekanga ewaka naye kennyini nga ndaba TV omusajja ali mu mawulire naye nga sitole gyayogerako nkimanyi bulungi. Omusajja Hassan Nduga twagezaako mutukuya n'agamba nti omusajja naye yali akimanyi nti ewaabwe waliyo olutalo nga tosobola muyimbi tamala gagenda bannange mu nsi eyo muli lutalo. Kankubuulira ekintu kimu okugyako nga mu ndongo abantu bagiryamu buli nga si gwe mulimu gwabwe nga batulimba. Tawuzani Sudaani yali ebadde muddi olutalo. Kamiliyoni yagenda ennaku ezo n'ayimba. Ne kati promota yategeseyo oba muyimbi ki wali omuyimbi agendayo simanyi bulungi oba kiweewo obaani agendayo. Kati olutalo olwo lwaliyo ddi? Olutalo luli eri mu Sudaani w'omambuka. Hassan Nduga yali yeekwasa akasente k'omusajja yali akabwerere. Ate waliwo ebintu abantu bye bakola nga tamanyi kiddako. Kati ekyo akwanze Hassan Nduga ennaku zino amasimu ge mangi gaalina. Olowooza buzibu ki Hassan Nduga bw'alina?
Hassan Nduga yetaaga ndoza management kyenyinza okugamba ate yakawukana naye yetaaga management. Waliwo abayimbi abamu nga tasobola kubeera solo. Yasooka beera ne manager Katwakire Vajje ne baawukana. Nadda ku manager Nduga ne baawukana. Hassan Nduga wa manager Nduga ye waddala. Buzibu ki obumulemesa okuwangala n'abayimbi ne ba manager? Bigambo. Hassan Nduga talina buzibu. Naye bigambo bino we bisukka. Omuyimbi n'awulira. Nze gwomanyi abantu abakanjogera wakati wange n'Alimpa. Alimpa yagera ne ku TV n'agamba laga fire mugobye. Naye nga gwagobye. Nina emirimu gye giringa akatabo nga kajjudde emirimu giringa nkaaga. Ngamba bannange bigambo nga bingi. Nga bitutobedde ffenna. Era nasirika busirisi ne ngamba wabanga ngobye fine. Singa kkiriza okuyimba emirimu gy'abantu. Yamuzika agamba naye mwana ebigambo mayindi tuwulira bingi. Ati ze mbeera ne bakyaliba nga babayimbi babeera ne bakyaliba abo. Nti omuntu wamala omuvaako bw'ati amugamba ola nti gaayo oyo akubba. Mama nti ali bw'ati. Mayindi kati akuzimbyemu. Maye ali bw'ati. Kati wowuliriza nnyo ebigambo. Nze Nduga mumanyi. Kyali wange nno nnyo. Yali bigambo. Tikokoze kosa ti kalenda. Omusajja akuzimbyemu. Nduga nasooka omumanya nga sinamanya Nduga. Story ya nze ne Nduga mpanvu. Tejaba yalulala. Uliriza. Kale nzikirizo yalulala. Nduga yakola ebivulu ebiseera ennaku ezo n'atulanga Nduga n'Alimpa. Ningamba Alimpa tugine tuyimbire Nduga. Kubeera kimanyi Nduga ye manager wani. Lwaki twayimbira Nduga ng'ate ebredde Nduga gyali. Just ebigambo bino. So Alimpa ne Nduga balina kukola kutyo okulaba nga balina kusooka kuteeka buyinja mu matu. Babona bawulira ebigambo. Kubuulira. Balina okusooka okuteeka obuyinja bw'abantu mu matu. Ne bafokasinga ku ndongo yaabwe ne future yaabwe. Babona abantu babaagala. Nga tumaliriza Alimpa kiki ekigenda mu maaso obudde buno kyalina ekipya? Alina ennyimba biri mu studio zaggwadda nga tazitaabo. Akyalinze ateerera eddala avire eddala mu kagaali ate endongo. Ebigenda mu maaso abiraba abaana bamuyiseeko. Abiraba era agamba endongo nkiraba abalonki mbalaba ba Alenisi. Endongo yakyuse. Ati wuliriza. Kati nkuwayo ku lugambo lotiniti. Agamba lonki nziraba zajjudde buli kimu endongo ngiraba. Nenze nabalese basooke bakole kinange ntereeremu. Yeseetinga. Ngenda kukomawo mbayisemu tune yeegi. Bazeeko ey'oku. Nkole lonki. Zibenga sindoni ku maziga boa. Nange mpanike. Okuba sindoni. Ate oyagala nkukubiremu akapera. Eri yali kabuna mawanga. Oyagala nkupulengiremu akapera ku simu bannange. Embeera wetu bwetambudde balire muganda wange laga fire masimu gamutta agenda ku mirimu mukutte kivumbavumba ne mugamba olina okusooka okutangaza ensonga zino naye anja kweyongera nkukomyewoko ate tulambulira olugendo obutuufu wagendako ku bizinga wasitulako emigugu mu owino wagendako kati gwe kyolina okumanya ebya faamu ate byo biwanvu nnyo bangamba gwe yayeteranga omukulu abakazi. Omukulu omulabo oyo kyobola yakaaba nnyo amaziga nga bamugambye enkozi akalambo yagamba emundu yange terina vaawo eyo. Ere bulungi mweraba.